Mulungi mpuliriza nkulamusiza nnyo era nenkwaniza mu program Ssekanyolya yange tuli ku 88.2 Kyabasa Fama Radio Emandiso. Ndi muweereza wo Alex Nsubuga era nga nkwagaliza okuliza okulungi. Nsaasira nate bannaffe abasanze obuzibu obw'enjawulo omuli okufiira n'okulwaza ate mu mbeera y'emu n'ennyongera okusima Katonda olwamwe abatuuse ku buwanguzi obutali bumu omuli okufuna obufumbo obutukuvu n'ebirala bingi. Program Ssekanyolya etuna ensonga eziruma omuntu wa bulijjo. Ampuliriza omulungi nkujjukiza ti bw'oba olina ky'oyagala okwogerako nga tuyita mu programu eno yennyini, ennamba y'essimu gy'oba okozesa amangu okuntuukako eri 0752 Mu programu yaffe eno enkyaleero tusazeewo okutunuulira ezimu ku nsonga zetuze twogerako programu ya Ssekanyolya eno yennyini omwaka guno. Ensonga zitunulako ampuliriza omulungi zikwata ku bufere obubadde bukolebwa mu zibbanka, ku masimu, enkaayana z'ettaka, obufere abantu mwe bafiiriddwa, ensimbi ezikunuukiriza mu buwumbi n'obuwumbi, obufere bw'abantu abayita abasawo Baganda ababba abantu nga babasuubiza okubawa emikisa bagagawale, ng'era abamu babbiddwako obuwumbi n'obuwumbi bw'ensimbi wamu n'ekibbattaka mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo n'ensonga endala nnyingi. Era mu program Ssekanyolya twayogera ku mugoba wa taxi Alex Ssejjemba eyabbibwako taxi ye era poliisi n'ekwata abaagibba, kyokka abamu ne bateebwa nga n'okutuusa kati tebatwalibwanga mu kkooti. Alex Ssejjemba bwe tuzzeemu okumunoonya atunnyonnyodde wadde ekitongole kya Flying Squad kyakwata eyasimbula emmotoka ye okuva e Nakasero n'atwalibwa mu kkooti, kyokka we tumaliddeko omwaka nga kayiwa bwe yabadde mu kkooti ku Buganda Road, kigambibwa nti yakkiriza omusango guno era n'asaba kkooti emusalire ekibonerezo kye yakkiriza okukola. Wabula Kayiwa agamba nti we tumaliddeko omwaka nga akyemulugunya kubanga abantu bamanyi nti baagula emmotoka ye eyali ebbiddwa, bo bakyalya butaala. We tutuukidde olwaleero nga tumalako omwaka, ki ekiriwo ku nsonga zo? Nze Ssempijja Alex ntambudde wonna n'etambula nga nnoonya obwenkanya. Obwenkanya mbunoonyezza buli wamu w'ensuubira ng'amateeka ga Uganda nga bwe gatambula. Bw'ofuna obuzibu dduka ku poliisi weeripootinge, kola booti ne booti, ebyo byonna emisoso ngiyiseemu. Naye obwenkanya bukyabulidde wano eno. Police Flying Squad yannyambako n'ekwatira ababbi. Omubbi eyasooka Kayiwa Istima n'endaga ne Mubiru Tone ne Nantale Anet. Abantu abo lwakwatibwa baatuuka wetu poliisi CPS room 48. Abantu abo enkeera baaweebwa police bond. Mubiru Tone ne Nantale Anet amanyiddwa nga Mama Winnie. Naye njagala nkutegeeze omwaka mulamba kati ntambudde poliisi Madamu Lusa ngamba temunange sinze nate abantu abo Flying Squad yabata era yakwata. Nentambula nentuka ku Flying Squad nega sinze nabata. Mwami Kagwa onadduka wano ku CBS nenkubira enduulu yange. Mwami Kagwa, mwami ayitibwa Kagwa atwala Flying Squad yampita n'ayita ne mwami Jeefu n'ansuubiza n'agamba ensonga zange zigenda kukolebwako. Kati bwenjogera n'emyezi ng'esatu nga nsuubizza bw'ati nnaku ezo namukubira ku ssimu n'antegeeza mwami Kagwa n'angamba ye ensonga ezo yazita ali ku birala nnyo, ali ku mirimu gy'abakama be mirala nnyo. Kakati neesigala nga nnondoola ensonga eyo n'etuuka ku KFU nafuna omwami ayitibwa Nuwagaba yantegeeza nti yagezaako n'afuna fotokopi ya fayiro yange n'antegeeza nti bano abantu baweebwa state bond mu bitole ne Nantale Anet baweebwa state bond. Nembuuza mwami Nuwagaba n'antegeeza state bond etegeeza nti abantu baba bateereddwa nga tebaliiko abalondoola. Kakati ennaku ezo nali mu kkooti, ono omwami ayitibwa Kayiwa Isima eyasimbula emmotoka n'ansaba n'agamba nti ayagala akkiriza omusango. Katono mpozi emmotoka ya taxi ki namba ki? Yali AU 18 yabbibwa ennaku z'omwezi nga 11 omwezi ogwokusatu omwaka guno. Kakati mwami Kayiwa n'ategeeza ayagala akkiriza omusango bamusire emyaka 2 era oluvannyuma myezi 6 asasule emmotoka yange. Naye okusinziira ku kyempitamu ng'omuntu Kayiwa wayogerako naye ng'ali mu kkooti.
Nayogeramukko naye ng'ali mu kkooti ng'ali mu kkooti ku Buganda Road. n'agamba ye omusango agukkiriza. Omusango agukkiriza, emmotoka yagibba, yagisimbula. Kati ye agamba bwe yagisimbula yagiteekawa. Emmotoka yagisimbula yagiguza mu Birutone. Mu Birutone naye n'agiguza Nantale Anet amanyiddwa nga Maama Winnie. Kaakati saawa zino ono Kayo yali mu kkooti yabuuza IO n'agamba watukwata abantu bali basatu. Kijja ki okuba nga nze ndi mu kkooti nzekka? Ababiri bali luddawa? Ababiri bagamba yaani naani? Agamba mu Birutone Nantale Anet. Nga Kayiwa bwe agamba nti alina okuba nabo mu kkooti. Alina okuba nabo mu kkooti tabalaba. Kakati omukyalo ono IO n'ategeeza nga tuvudde mu kkooti n'agamba mwami Sempija, ekyamazima abantu abo nange sinze nabata wabula Flying Squad erina omuze gwayo gwekwata alina ssente gweta atalina ssente gwekwasa poliisi n'atwalibwa mu kkooti. Awa zino nange kukyempitamu kyakola emmotoka ne gye nvugavugamu ogamba nti nkole eriko lisiiti ebipapula bya poliisi okuviira ddala Matuga gye ntandikira mpaka Kampala. Poliisi etayiza amakubo gonna. Ali nanyini mmotoka taliwedde kusasula bipapula yagamba kimu nze njagala kimu ssente zange zikola zitya nga ziwera. Kibanga nezinzaawe waka nga kikoze n'omukyala Christmas eno teyataba yadde yategedde nti wali ssobi yaddukidde wa muganda we. Kyenjagala kiri kimu neetaaga atwala ebitongole bino ebibiri naddala Flying Squad kuba yakwata abantu abo yabandaga negamba mwami Sempija yasimbula emmotoka ye Kayiwa Isima n'agiguza mu Birutone ne Nantale Anet. Ali ne bakwatibwa buteevu naye kikwewuunyisa abantu abakwatibwa gulo limu enkeera ne bagamba nevandagasite IO n'andaga nti akute fayiro baweera police bond ate ne kanso w'abano abantu yantegeeza naga police bond eri mu mateeka era nange bulijjo kanso nalukola nga kyonyonyola amawulire ga CBS ag'essaawa essatu n'agamba police bond mu mateeka ga Uganda ekkirizibwa naye kaakati wano wendi Kayiwa gwe baziika bali be bakama be. Ate njagala nkutegeeze bano abagagga ababiri mu Birutone ne Nantale Anet. Kayiwa yantegeeza n'agamba bagenda okumugulako emmotoka saba mugamba emmotoka n'agisimba n'agisala bajjaga bamuwerawo ssente ye neeyongera. Kati nze bwe nsigala nga nyina Kayiwa bano abagagga ababiri ate nga be batuma Kayiwa singa ate talina gwaguza emmotoka yange kiyangidde neetaaga buyambi okupiira ddala kuba ekikwatako owekitiibwa ennyo pulezidenti waffe ow'eggwanga General Muhoozi neetaaga buyambi ku nsonga yange eyo. Neetaaga kutandika omwaka omupya nga alina essuubi kirina nga bano abantu bakwatibwa baleeteddwa mu kkooti. Nkimanyi Nantale Anet ompuliriza era ne mu Birutone nze sikulinaako obukyayi bwonna naye njagala nkutegeeze ku sayidi yange emmotoka eyo gye mwagula oba mwagigula mutabale wa mwali mumanyi mu abaana abamwe bali mu masomero beeyagala naye nze ni mukazi n'emmotoka gye nvuga eriko ebipapula ndi kupulesa naye kayagala ssente neetaaga mu Birutone Nantale Anet nfune obwenkanya ku nsonga ya ampuliriza era mu pulogulaamu yaffe eno omwaka guno twatunulira